Tugwe kuno luyimba lwa See You Tonight lwayimbiddwa abayimbi babiri Omega ne Cindy gwe njagala oratinge buli omu out of 10 kati ate kyoba olina omumanya wano nno byonna ebirungi bidda wa Cindy lwaki mukulentinga lyrics za Cindy abantu bazimanyi nti zezisinga naye ate okubazooli za Lunyankole andi nkugira Cindy wano ainaka audience ke yabayinze mu Banyankole buladi tomanya Munyankole ayagala era ku Lwokutaano bamulina omanyi lwaki bagenda mwagala Omega abaddewo ebbanga abayimbi batono nnyo abanene abamuwadde collab eri successful ngeya Cindy kitegeeza yakola ne yaba B2C yaba B2C weri Omega ayimba for sure ayimba mu lulimi lwabwe waba asazeewo n'ayimba mu lulimi lwabwe n'Oluganda asobodde oyimba naye audience ya Omega erina kyegasse ku Cindy obudde buno ate emugasseko mu budde obulungi mu show kati ate ne Cindy alina kyagasse ku Omega kubanga Omega agenda mu show ye ng'olwadde abajja mu show ya Cindy bagamba yes n'ebintu bino birimu n'emikisa otegula otya tune eyo nga mwembi babiri mulinayo show kati okugwemukisa Omega much respect ne Cindy mwakikoze mwakikubye naye nga Cindy obudde buno yasinga okutrendinga mu verses single trending kubanga olw'ensonga za Luganda zijja lyrics abantu ze bayagadde nnyo oba okategeera so Omega yakoze kyalina okukola mu lulimi lwe atubaniriza ku Brown Skin Events YouTube channel amanya gange Zashim MC Campus Brown Daddy olunaku olwaleero lwanjawulo mu interview amaanyi mu kugaba bingi nnyo byogenda olaba bingi tukuleetedde amawulire mangi agatambula era nga bulijjo ndi ne Maka Pro Fashions mwebale kusubscribinga mwebale tuwagira mwebale kulaba videos zaffe mwebale kulaba interviews zaffe mwebale commentinga mwebale kulike mwebale kusubscribinga nkiddamu bakadama mbatumiddeko nnyo naye ngonaku leero tusinzidde Nansana mu capital city ya Uganda yadde Masaka yo twagibujjako twagituma Nansana tusinzidde wano we bayita ku Bumu Furniture mubadde nga muwulira Bumu Furniture temumanyi kyeki Maka bakubuuze Bumu Furniture kyeki biki ebigenda mu maaso biki bye batundawo kyekigenda mu maaso soka obuze ku bano tunagenda mu maaso abatulaba omukutu gwa Brown Skin Event mugumanyi guno gwe gusibukako buli kimu kyonoonya naye ka music kali tekatukola bubi a music mwali kajjeeko batulaba batulaba nnyo bagamba naye omukutu guno waguliko nnyo amawulire agatambula by the way gye tujja mu maaso awo Brown Skin jakuba y'amaanyi atana gusubscribinga wali wadde ogunoonyaako nnyo kubanga kati we gukuwa update ate asolako mu Maka Pro omanyirawo Ashimwe Musa abeerawo kati tuli wano nno leero mbasudde wano mitebe binyirira leero mbalese wa mami mu furniture oba mu furniture Nansana ne mami waffe waali mami bumu so uyo bakasitoma baffe abalungi bakilients baffe namwe mwenna abatali bakilients naye nga mutwagala tubaaniriza ku Maka Pro Fashions Media erinnya Mami Bumu Furniture tusangibwa Nansana opposite Nexus Hotel nga wakayisa ekipande kya Sebi oba ova wakiso oba wakayisa Sams etunda crisps otambulako ebigere 5 botusuuseeko bw'oba ova Kampala ekipande kya Sebi olukiyisa oba odda ku kipande kya Nexus Hotel kati kipande kwennyini otuna butunuzi bwoti oba otufuna ka display oba okalaba bulungi akamalayo kalaba bulungi nnyo Mami Bumu soko ogamba abantu bano tutunda biki era biki ebipya ebiriwo ebyakabi byonna soko bayitiremu bakasitoma baffe abalungi tutunda furniture yenna ow'omu nnyumba ne woba oyagadde kukolera ddwaliro woba oyagadde kuteerera dduuka byonna tubitunda but furniture gwe tuyinawo entebe za leather n'ez'olugoye tutunda zi mini L tutunda ne 2 seaters 2 tutunda center tables eza marble n'eza glass nga kanene yes of course tutunda dressing mirrors tutunda wardrobes tutunda ebitanda tutunda emifaliso
tutunda flower vessels, tukola bu TV singa kalyeri, tutunda carpets, domati, tulina curtains, gwe kyomanya buli kya mu nnyumba tosobola kujja wano n'ogamba nti nze gula furniture ate tewali kitanda. Ate tewali simanga center table. Era oluva wano eno buli kimu okifuna. Kakati kitegeeza buli yenna yeteekateeka okukola amaka. Of course buli kimu tukirina, furniture omulungi amalayo ate ku bbeeyi etali nnyo ya waggulu. Kitegeeza ya bumu nga furniture nga bo. Ya bumu. Ebbeeyi gy'olaba ku TikTok oba tuba twogedde, bbeeyi eba yakuteeseganya si ebeera ey'enkomeredde. Ne installments tuzikwata kuba nina bakadama bangi basasulira mu installments nazo tuzikwata. Mu kibanja mpola. Mu kibanja mpola tukikwatira ddala kutandikira ku mitwalo 5 kudda waggulu. Ne woba oyina ebiri zonna z'oba osobodde account weeri kwe tuteeka ssente za business eya installments. Bano mwenga balungi tebisangika. Era nisose kyuli ano ku bumu. Tukikolera ddala. Kakati mama bomu mukola ka delivery singa omuntu aba asuubudde. We do delivery around Nansana. Tugikolera ddala. Delivery esukako awo Wakiso oba ngoda ku luguudo olulala tugigabana. Naye tetusalekera customer mukolera delivery nga ye. Ye mukwano. Kakati bwe mbanguze ebintu byange njagala kumpanikira byo byonna abaana obalina ababikola. Abaana we bali. Uyo omusajja muwanvu bitya tomulaba abaana nina bangi kuba wano ye showroom wetukolera but wetukolera wetubikola okubireeta wano eno otambulako bigere bitano wali ku Samzi waggulu tuba wetwera abaana ebabeera siga nti tubikolera wano just wano tuleetawo nga biri ready. Ekitegeeza ekyo ekibajje mu mukyekolera. Tubyekolera tetulina kye tusuubula temulimu mu China yadde. Abasinga basuubula busuubuzi. Temuli mu China. Kitegeeza kuba muti guba gwa wano nga gwegwo. Guba gwa wano ffe ababikola era ne woba okifunyemu obuzibu ng'olina complain nti amabimu atenze tujja ne tulaba kikwe kyavudde ne tukikolako. Naye nga tukola ebintu ebirungi. Kakati mami waliwo abagaa nti ngenda gulayo akatebe kange ne mbadde nakakatulamu wiiki emu ne kagiramu asobola okujja n'akugamba ne mufuna engeri mu kifikisingamu. Asobola okujja n'agamba naye as per now ebbanga limaze mu furniture sifunangako customer nada na complaininga ku ntebe zange. Sikifunangako kyekituufu si kwewaana naye sikifunanga kuba ne wembeera nso agenda ntu nengula kintu nenkifunamu obuzibu ne sitaddayo kukola ki complaininga. But mbadde sikifunangako. Ekyo kyamukisa mukitegeeza ebintu byonna biri ku original biri masabu. Yes, era bwe kiba tekirina buzibu bwe kiba kifunyemu obuzibuzibu nonga nti mami bumu nti entebe yange eri bweti ne bweti nsindika omwana ne mugamba genda olabe entebe ya client ebadde ki. Kitegeeza noba yabigula dda oba ne wayitawo ebbanga ye n'akyeyonoonera omusindikira omwana asobola okukikola. Yes, tukikolera ewuwo ng'okyagadde ng'oyagala kizzaawo bujja tukikola bulungi nnyo nekiddawo nga kipya. Mami bumufanicha mulala mu maka. Bino byonna byempulira bipya. Abasinga tebabikola. Abakola furniture. Kakati mama bumufanicha nga sinnakuta. Njagala abantu abo sokoba obasomere ennamba kubasobola okufuna amangu. Bwe bayise wa maka. Bwe bayise wa maka. Olusinga wa maka wajja musumbuwamu. Wali bizemu katono. Bizemu. Page yaffe ya Bumu Furniture. Page yaffe ya Bumu Furniture kweri ku TikTok kuliko Bumu Furniture Nansana. Bumu Furniture Nansana. Tebakulimba bolabayo Bumu endala eyo si yaffe. Tetunakola branch endala tuli Bumu Furniture Nansana. Ku TikTok kwetuli ennamba zaffe ku bio kweziri. Ennamba za WhatsApp 0762 849137 eyo ya Mami Bumu Furniture. Eya Daddy Bumu Kaguje kawaji. Dadi bumu jali. Wali wadde. Banna yamanyi wali wakataliwo banna. Nayo. Tebikubana nga tebisijja. Nange ye mukama wange. Bwe binsukako ya Kimala eri 0755 389537. MTN 0787458754. Airtel endala 0743162583. Namba nyingi. Alizo ne singa zili ku WhatsApp. Esinga zili ku WhatsApp. Era ne bwoko abakwatirawo. Yaman. Zibeerako. Kakati Mami Bumu Furniture. Wano wabeera open sawa mmekera waggalawo sawa. Wano kuduuka sawa 2 wabeera waggule tugalawo sawa 2 ez'okumakya aba waggule. Tugalawo sawa 5 ez'ekiro buli lunaku.
nga mugala ne soka kati nganze musini so ngenda mbyange n'ogula ekintu kyeroma okutta ne weziba mukaago ogw'ekiro nga gwe ssente zo toyagala sula nazo nze nkubira nga emami bumu kusange ku dduuka mu dakiika 3 ojja kunsangawo nze nzigulewo edduuka nkuwe item gy'okola ki gy'oba oyagadde. Amiina. Ye mukwano. So byamami bumu bingi. Byamami bumu bingi tuli mufunira olunaku. Nga sinnamaliriza kano ke kasembayo. Nebaza omukulu oyo Maka Professions okutubeererawo mu bizinensi yaffe okutuwa abakasitoma. Ekituufu kye ekyamazima twali tutunda furniture naye nga tetumanyi bintu bya social media okitegeera. Kati neneebuuzako ku Maka Pro kuba kyali wange ne mga Maka nina edduuka naye ndi bwenti ne bwenti naye okuba natandika okukola ne Maka amazima sitema kigambo olwokuba waali nze mukama we sisobola nti nalina sente zyansasulidde nkole ki njogere but okuba tatandika okukola naye ne tubeera nga tuli active social media bakasitoma bajja ate bakyaliibe ate n'omugamba nti oba entebe ya miliyoni 2 agamba nze mami tewali ki kasita obanga ompa quality omanyi quality ne quantity byawukana nze nja kukitwala kuba nze nsobola obanga ntunda entebe 800 n'ogenda ne bagikuwa 5 naye nga tekikola ki tekifaanagana naye okuba twatandika okukola naye amazima amatuufu tukola tutunda kulwa Maka Pro era Maka Pro mukama akuwe omukisa baida wakwe ne byosinga okwagala ekirala amuwa omukyala anakkiriza okumuwasa mami yasuubiza entebe mazima amuwa omukyala omukozi nganza ate ng'amalayo omanyi osobola n'omukyala ng'amalayo naye nga si mukozi esaala eyo ngitwala nange njagala nga si mukozi ab'ennaku zino baagala ayina kwiki awo tebamanyi tebabikolerera naye kati fe abakyalinamu banyigamu kakwikiro ne mu ssimu kiba tekiggwa naye nga mami mu esaala eyo njagadde ate nange neeyanziza okumpa omukisa okukola namu omanyi omusajja woba olina omukyala oba weeyongerako kyamaanyi ng'omukyala azimba oba weeyongerako kyamaanyi kuba singa nange eno bizinesi eyaliimu nze singa era yagwawo dda naye omukyala yenna alina kyagattako kuki kumwami of course Amiina sala hizo tuzitwala zonna nako kongambe kapya badde sikamendo omukyala agattako nnyo naye kati kenfunyikenza mama bumu bingi byengendo yigirawo naye nga bannange furniture waali wano tomalaawo byonna byoyagala kalonda yena n'okwebuuzaako newoba tosanze okyoyagala newoba tosanze okyoyagala ng'okirina ku ssimu tukikola kyekirungi okuba nti mmwe mwekolera ojja n'oŋŋamba nti mami bumu nze nina unity yange tv yange eri 100 inch negamba tugere tupimewo ne tukolera kitchen cabinet zonna tuzikola mu nnyumba bw'oba kyoba tosiimye wano nze ng'okirina ku simu yo tukikolera ekyo kiyitibwa bumu kaakati bakasitoma baffe abalungi ababumu furniture nammwe abeegomba okugulako wano mwanguweeko naddala ab'ebweru mwaba wano muli bangu bakufuna ne bali eri mutwesige Maka waali mami bumu furniture waali peji ya bumu furniture weeri so mugiseeyo obubaka woweereza ku message etwakudiramu ate ye Maka alaako sawa zembako nsula ku internet so munaye kola buli kimu ekisoboka ekimpisa speaker we nasa olabikendo jja ofuna abamu bakasoma bafunyemu obuzibu bwe buti nti bwe enamba nsomye nnyingi naye enamba ezo zonna engeri gye mami bumu yasinga okutrendinga okitegeera ayina mukama we yeddadi bumu bw'oba omukubidde n'owulira namba ya musajja nga yekutte abeera ddadi bumu saagala ogambe ate nkubye ku fake namba ebeera ntuufu bwema nkubye bw'oba okubye mami bumu n'olira ddoboozi lya mukyala zaaba agikutte gwe yogera teweeraliike enamba zikwatibwa amaloboozi abiri ery'omwami n'ery'omukyala mukozi nti yagenda okulisiivinga abakozi webadde tekuli ye akulisiivinga oba ddadi bumu era n'omukozi newooba ozze takkirizibwa kuwa namba ye era omugamba njagala namba ya mukamaawo enamba kweziri akuwa akantu kali wala enamba kweziri ne business cards tuzirina kale
kale maabu musijja kugira bakasitoma ndaba bangi wali bakulinze tweyanziza nnyo maama bumu okutuwa ku bubaka obwo ogitabye bujja okolera bakalaba kala zenkuletedde leero ogirabye producer waffe brown skin you Ashimu yuyo naye ali ku nakyo kati ate ekirala mami bumu buli wajja ku toniki omwami oli atera okubeera mu byuma nga azannya DJ waliwo DJ gwe nagamba asookawo kati yoyo anti nze ngeri gye nzija leero kati ojja alusa avuddewo naye abeera ku list tweyanziza ssebo tukubira music omulungi mami bumu ne Brown Skin Events okwagala nnyo yeffe webale nnyo kubanga mnaffe ono gwe tusinga otutegeera naye kati yatwanjudde njagala njogere kati nsembyayo kano ennaku z'omwezi nga 3 tuli ku Tonic Bar akamwezi ndi munaku tomuddi nina okubeerawo kagwake kagutonye nina genda ge mazima tugenda tetenkanya njagenda kulomukaaga luno tuli ku Tonic bakasoma baffe abalungi temwerabira nze mujja munguleko fanica naye nga 3 sente gye ngenda oziriira watta omuddi nkeera bukeezi ndeka producer tugende mu maaso ne programu tweyanziza nnyo tujja kufuna nakolera tukweyongeze ebyensibu ebyo tebiggwa maama bumwana naye anyuma okubeera naye yoyo nno omukyala omukyala atunda fanica kati wane Nansana gwe tulinawo kubamu ate ebintu abyogera bulungi tetujja kugamba nti tulinayo abalala kuba ffe tumanyi ono mu Nansana okategedde y'omuntu eyandaba n'agamba Maka Pulo ekyokukola we kiweetaaga okubeera influencer waffe weetaaga okubeera marketing manager waffe jangu wano ku Bumu Furniture tugende mu maaso tukole so Ashim byamami bumu tusoke tuwumuzeemuko kakati Mark amawulire mangi nnyo agatambula ku social media ne mu ggwanga kuvira ddamu ko tulina mangi naye tulabba wage tunaba tusobodde obudde bunaati butukutte amawulire mangi leero obudde buyinza otukwata tulinamu ne Miki amawulire mayitiriva tulina tutandike ne Miki by the way Miki mukyala we ng'avaayo Bash baby mama yatabuse omwana yayogedde mukyala yayogedde ebigambo Bash naye gwe Mark kiki ekiri mu ba TikTok kiki kati obuzibu buli olaba video era kasije saturating ku internet eruzi oba tukyalina control yaayo n'owawaka byotya ebeegaziye kasitajja kati ate obuzibu buli kiringa kati boolaba nti nze ne Uncle Palaso tuli tuti tuludde ebbanga kati tuli mu myaka 10 nga tuli kyekimu nkola naye kati nze nenja nenta video yonna ngejje eyogera ku Palaso ate ngeyogera bya munda omuntu agiwanya obudde waayo kitegeera kyova olaba nze twatekawo bawo nze ne Uncle P twatekawo waliyo tugamba nze sibeera nnyo wa Uncle Palaso naye ate wemwetaagidde mukola ki omufuna niweeba simu yange wagira wagikola ki agikwatirawo naye ankubira kitegeeza ampa ebyomunda nange nsobola okumugamba ekiriwo kati eno video ya Miki kale mukyala we gye yatadde kwaye Miki teyatadde video mukyala wa Miki gye yatadde abantu bagiwadde nnyo amatu bagirowoozezaako bagifokasinzeeko nnyo kyova olaba obudde buno kijja bakizibu nnyo video eyo okwerabirwa ku internet naye ate buli kwetisa ajja kuba bakazi naye ate makiwe eri wano abamu tebannakabuuka Miki akyazanye paati ye ey'obutazza eyo giraba eyo makiwe eyo Miki gyalina eyo eyo gyakyazanye ekyato kyalinga bangi obwongo lwaki ye tannadda okategedde nti Miki yazanye paati ye bulungi kati omukyala obudde buno bano bonna babloggers bolaba bali mu kubibuukira abali mu kuba Miki abali mu kusabula Miki nti Miki we kino gwakola kino mukazi bwa gundi bamukola kino gundi wa gundi oshegera bonna banoonya reply ya Miki ne Miki akyagaanye kati ekibayita yes waliwo abagamba nti waliwo nze ndabeko blog omwazaawo n'agamba
bobo kyalina TikTok nga yeeyita bbaawo ng'akyasobola okulaga nti emmotoka kyabugagga akyasobola okulaga nti omulabi ababadde babyogera kyasobola okulaga nti omuntu okwambala obulungi abatale boyfriend so olaba comment from nowhere ng'omuntu omukulu alina n'amagezi ng'ali ku ebyo bintu naye waliwo gwe nalabye gwe bayita Smart Bashir Nijebya ne Haji abo nabo balabye nekyembuuza toboogera mannya tunayogera amanya abakubye Mickey bangi bayitirivu n'abanoonya reply ya Mickey bangi naye babuloga tebaagala Mickey nakikaka no omuntu enda ng'alina kyakusinga olina omumuwalana abasinga tebamanyi abasinga babeeramu eyo category omuntu waba alina waakusinga we yali stepping ahead olina okumulwanyisa ennyo olabe ngakka naye ate olw'okuba Katonda kuba yatonda zino engalo tezinkanankana omuntu eyakusookayo waliwo omuntu eyagamba nti Mickey nze mwenako ku internet okwo nagamba ba Mickey batambulira mu fake life ebyo ebintu ebisinga si byabwe naawe gitambuliremukko fake life ey'okugula amafuta ga Range Rover buli lunaku ogimanyi so neba expensive fake life asobola ogikola ki ogitambuza kakati wano ye ansa ya Mickey eri wano nti bino byonna byayogeddwa ne Mickey abazeemu atya oba bali playinza atyo manyi Mickey kati ate mu mutwale nga bonalaba Bobi Wine oyo osobola omukuba ku internet ng'alaba kuba buli video kati kyolina manya buli video egenda ku internet buli muntu abeera ku TikTok abagira akaseweza 1000 views ebe eri ku for you page okwo nti kizibu nnyo oba mentions erinnya ly'omuntu oba n'omuhashtag nga kizibu nnyo obutagiraba kati Mickey alimu ka Bobi Wine tali pryinga nange asobola okyogerako oluvannyuma ennyo kati ate si yekka n'abalala mwebali abantu abakozesa ebyenkola kati video y'omukyala eno ekikyabonyabonya babuloga bonna Mickey reply balinze kimu kuba yo omukyala byeyogeddeko oyinza okusanga mulimu ebituufu era kimanyi okuweza naye nti osuubye ebintu mukyala byo byayogedde oyinza okusanga mulimu ebituufu mulimu ebyobulimba okategedde naye ate mulimu ebintu byaze ng'ayogera ng'ate obuzibu si bulaba nnyo nga yabadde akuba nnyo Mickey yabadde ayogera nsonga ze okategeera tiyabadde mu kuvuma tiyabadde mu kuvuma wabula yagamba abakazi ba Mickey bamwataakinga kati izo ningi y'omukyalo oyo abantu nga tunamujajinga kuba mulimu abali ku saidi ye mulimu abatali ku saidi ye naye siraba nti yabadde avuma kuba omuntu avuma si yoyo era omuntu azze okunafuya si yoyo era abantu abasinga mubeereyo nga gwe oli mu kuvuma Mickey ng'osuubira nti ono omukyala yayawukana ddala ne Mickey tebasobola kukwatagana oba weerimbi oli maama wa mwana we oli maama wa mwana we oluzongo newonajja n'omugamba walya gundi ne gundi Mickey ajja kukulaga ekintu kimu ojja kera ku makya ng'olaba video egi ojja sirika n'ebigambo byo tubirabye wano bikalira abantu so kati eyo video ey'omukyala gye yatadde erimu ebyokuyiga bingi eri naddala abaana abali mu relationship ate nga za kamera eziri ku internet omanyi relationship ya kamera si yemu ne relationship yetali ya kamera buli nsobi gy'okola bagikwata nga gwe omukyala ali ku internet oba omwami omwerera ku internet okitegeera kati ekitiibwa kigenda kudda eri Eva Forever Tom and Agatha abo balaba edduka naye baba relationship eri solid eyo eri solid bagizimbira ku internet eri ku internet babakuba babavuma babakolaki netowulirangako Tom ne Agatha nga beewadde kino na kino naye ng'olowooza tebalina kyali zibayitamu bingi so kati Mickey wano alina byali mu kulaba ate kansuubire nze si mu bubi sijja kubeera wano mba n'olukusa oba n'eddembe lyange okugamba nti kino kiri naye waliwo ensobi ezaaliwo zisobola okuba nga zaaliwo naye ate nga zisobola okuterezebwa kitegeera kuba omukyalo oyo mukyala Mickey buli muntu yamulaba dda yategeera dda mukyala Mickey ate ne Mickey bambi yamwanjulako dda nga yamupublishingirako dda industry ye mukyala we era njuga ne show gye yakolako ku Theatre La Bonita yamuwa publishingira abantu kitegeeza bino ebigambo mukyala byali mu kwogera
teyabyogedde ku muntu gwatakola ki Gwatamanyi. so waliwo ekiina okuterezebwa bo wakati waabwe then kakiriya information ne kana bakazi batekaze ne tetujja kujjawo nti olisi mukyala Miki yakoze eki yabyogedde so naye kyakina okwogerako maaka kweza ensonga omukyalo ono naye mugumu gundi waliwo content gwe bakolako awo ba Miki noli omuwala yani hala yeah nga mbutuufu wotaba mukazi mufumbi so kati kyeki kyagambye nti wano olina kubeera mugumu bawayingira relationship ya internet mbi nnyo kati waliyo kati jjukira ebyo n'ebisala bya hala waliwo abajjanga ne bagani muno ono ne bali bayogera ebigambo mukazi we tambala mu kitiibwa kuyagala Dubai n'amitinga agamba agenze ebintu buli omu kati fe ababuludde mu internet tuzira script oba abazimbe script yaabwe kweyongera ekitegeera naye bino ebyabwe byaka byali biina kyebiri era kyobola aba internet eri mu kuba nnyo ani Miki naye nga kyemmanyi wabanga yakera ku machane nakwana ono namuzaalamu omwana babeera bonna kitegeeza zino ensonga ntono lwakuba nti kati buli blog anoonya reply ya Miki okaji naye balawula notification Miki seems to fun is live banza okuyiika kati nkusiba Miki n'akola live ne wabanga sibi agenda kwogerako ate kati alizo bad disappointing n'ayogera ku by'omupiira nga asatu mule mumanyi ayinayo omupiira gwa TikTok yeguliye kavumba asatu era video zaba ze yakoze n'agulanga naye nga mu comment section ayinza okudde omanyi omuntu bw'ati aba akumaze kati ate omukyala yaja sigala nga yayambyeko waliwo abakyala yayambyeko mu message waliwo message yayisizaawo abayize so n'abeesunga okwagala relationship za kamera nabo babeko bye wayagala relationship ya kamera baako kyoyigamu walabe Doni Kulisi wavudde nayogera ku nsonga ezo Doni Kulisi alina obulumi naye wayinza Doni Kulisi eyawaŋŋanguka taata wayongedde okukuba munnaye yagambye nti Dash agenda mu apartment ku apartment ze amutemu cyala mu trip genda wajina jana kati kankubulire kine kintu mukijja kunze waliwo kibayita omutima waliwo kibayita okabampaane kati bano abamu basanga relationship z'abantu kati oli alowooza mbu olwokuba omukazi ayogedde biri mutayagala Miki oba yamukyawa for the extent mbw agenda kola ekirumya Miki kyagamba tewali baali babikoze ebirumya Miki ate okumanya Miki ne Bash ng'onyimanyi nti bayawukana omwaka mulambe emabega naye nga tulina kye tumanyi kikulaga ki okategedde nti ono kati obudde buno Doni yesu osooka nga olina ssente nga naye tosobola kupuluvinga byonna golowooza g'ogenda otwala ye yakkiriza mu mutima Doni Kulisi ate mulimu n'abantu nga tebaagala kuswala kati oyinza osanga Bash omulaba nga bwali awo bulada ayinza okuba yayogedde ebyo kubeera ne byayogedde teyafumyeko bbaawe tiyamuvumye nti oba yamuvumye genda olye kino ogenda okole kino ayina that image mwamutwalira kati golowooza mbu olwokuba yayogedde ebyo ogenda kujja malega gogera mbu gwakutwala ng'oli siriya ate aba yasirikira ebintu ebyo omwaka mulamba okategedde ng'ate baayawuka so nze ŋŋamba mukulu abanga ya Miki ne mukazi we beera bye bavuddemu ne bibeesiimako si ye bimu byegwe byolina naye gwe okkiriziganya nakino abaana kye batambuza nti Miki agira Jeruton nyinza obutakkiriziganya nakyo however nti tetulinayo video gye tulaba ku internet nga bali mu buliri oba nga bali mu action yonna kubanga kya bulijjo okubeera n'omuntu yenayina mu video nze kankubuulire okimanyi nze nakolako video nga ndi naani n'omuwala mu buliri naye nga ne bbaawe yali waawo already nti video yaffe nze ne Sera twagiwa media naye okimanyi abalowooza nti bankwatira mu bwenzi be bangi kumbe gwe wali olikkako twali tulina tubrandinga Sera aveeyo mu maaso g'abantu abantu bakole ki bamanyi akola bintu bya mu buliri byabasenga biki okategedde kati ng'okumupublishinga ku internet
tulina obbawaayo vidiyo alina kuba mbadi okategedde naye kati omuntu tasobola kutegeera ekyo kati wona alaba kino kyatutte alaba kino ekiri ku TikTok kati gwona ŋŋamba nti Geraldton yeebaka ne Mickey nga tolinayo vidiyo proving ekyo kitegeeza gwoba mulimba oba byoyogera tobitegeera kubanga zalaba vidiyo zetulaba ne Mickey ne Geraldton ziri mu public tibali mu mmotoka bavuga batambula mu vibe eri mu mmotoka abantu mwe bali mu mmotoka you understand olabawo nti alina embuliri tewali kyogamba ku bawala bona Mickey be yakabeera nabo tewali n'owasobola kumusnappinga nga bali bonna mu buliri okategeera tebannafuna information ekuba Mickey tebagiina sajja mugezi nnyo ebyo ebyabawala kati kankubula ekyo ne waba girlfriend wange nga gyali toyinza kundaba na muwala nga tuli mu vidiyo tuli snappinze tuli mu audience oba tuli wamu nga tutambula n'ogamba mbu weebase naye fwawo bwemba nga nina omuwala alina omusajja we nga naye kenyini nti bakuyita kuyisa mu maaso relationship yoyo kitegeeza nze omanyi nze internet nagitegeera internet njimanyi internet ogibeerako emyezi nga 5 bw'obanga tonagitegeera wa mwaka oba toligitegeera kati ffe twagimala ogisoma kati bona bali mu kumuteekako Mickey nti oli badduushi bonna mbalabi bamuteekako badduushi bonna buli omu bali mumuteeka bamukubira amasi babuloga bali okwo ku internet we bali awo abalwanyisa abantu kati babuliddwa answer baagalayo vidiyo egi ogitegedde gyeŋŋamba nebikyaganye Mickey yonna gy'oli respect ojja bigonjoola engeri gy'ozikwasaganya Uncle Mark bintu bingi ebitambula Uganda nga bamujja mu mpaka naye muwagizi omunauganda tuli bakola ki mazima kati bagiyita moment of silence nze nalabye ku maziga g'abantu ku lwomukaaga blood buli kintu kyabadde down nze twali mu nebbaala tezaakoze twali mu bbaala ng'ebbaala bulijjo ezijjula nkalu gye bayita Uganda abantu baagala omupiira era gwobeerawo ng'ogamba Uganda terina abawagizi oba byoliko osaaga nze nkusiba ssente Uganda ebakuyitawo twaba ne final newe zaali baddewa wallahi ennyonyi ya Uganda ki ebadde egenda kukola nnyo ne baasi ziri Kenya abantu baddaga kulinnya baasi Uganda ng'eri Kenya esamba oba final gye badde genda obeera bajja kgenda wallahi nalabye silence ng'abantu basirisi abantu baweddemu amaanyi industry balaba ekaze wallahi nalabye amabaala nga makalu abantu buli gwokubira nzirina ababoosi bange abampagira mu tonic ku lwomukaaga nga ne buli gwokubira gamaaka sigenda kucyakala bajjeeko Uganda badde mupiira naye omupiira gumazeemu amaanyi ng'ekiyakategedde neyali ku TV ewaka yasigala mu ntebe tiyatawaana kugenda mu bbaala yasirika so Uganda kuba ku disappointed abazanyi ba disappointed abawagizi so baweddemu nnyo amaanyi abaana obudde buno okere yali atraining atacyatrendinga bagamba mukasuku yakubiza eggwanga mbwe yagala akubira bookera abagamba ebikazi by'amabina okero takyatrendinga yatrendinga kaawo namulaba abawala nga bafudde bangi bamukoledde zi vidiyo so okero jju yakomyawo tubalinde mu mpaka ndala my bro Okero, I love you so much ebale nnyo kuteekawo mbeera ebyo bye mwakola kati obudde buno kuba top scorer yadde twavuddeko yavuddeyo ne ggolo ze 3 so kitegeeza ne bye baakola wali nga tetunavaako tubeebaza naye bannayuganda ate mwogera bubi timu tetuli bakatonda timu bagikuba nevaamu naye bannayuganda bayogedde bingi bagamba waaye nabeeko blog omu gwe bayita mu staff Mustafa yayimiddeko ku mukutu ogumu n'agamba tewali nsonga ki abantu beebaza ttiimu y'eggwanga terina kye yakoze kati batuuse ku quarter final abagatuuka ku final bo babakole batya nokimanyi awo twali tetutuukangawo era gwe gwasoose kati Mustafa fucking shit Mustafa fucking shit 2 ali musiru nnyo Mustafa oli musiru mbaye wakoze nabyo mwogera mbaye simumanyi naye nja munoonyako yayogedde ebyo kubanga toyinza kwogera bintu bya kisiru bwe bityo ng'okimanyi bulungi
Uganda ibade tukangawo yadde yavuddeko tuli basanyufu ne yatuuse kuba bade tutest tukangawo stage yagituuseeko ate n'abazanyi bakola ekiri gwetuzanya yatujje ku defending championship yakiri Senegal yenso gimanyi abaana bayo bali mu Premier League mwe bazanyira tusinga ebyomupiira bwetyo bibeera faludde mu mupiira tumanyi nti leero owangula ekya towangula ekitegeera mbeera bwetyo yabadde ku lw'omukaaga banaye Mark yogera ku luyimba lwa gundi lwa Sindi luyimba lwa Sindi weefuze internet ne Omega 256 omunyango nawo banyankole waba kivulu kya tipo wabula kyera ekiri Omega alinayo show nga 19 September Sindi wabiri mu mwenda this Friday ne Dax Vibes this Friday ogenda wa kyekibuuzo ogenda wa kubanga Sindi yajja okuteekayo show nga talina luyimba lu trending naye kimanyi within 2 weeks yagiteguliddewo yalina trending song ku internet obudde buno kitegeeza yamaze dde okusika abawagizi be kyagenda obbawa nekana akakazi bannange Sindi wajja otya mu industry naye Sindi walonde mu byakola nassebyewuunya aludde mu industry muyimbi ekyokukola tebakyakimugamba waliwo muyimbi omwe yamugamba yadde ndi watutumu naye kansinga eddoboozi omuyimbi oyo omujjukira nengamba degwa kalakazaako nga wakadde live band gakuba endongo ayibaya kalina dance songs zake ennungi kalinawo endongo Sindi bannayo oluyimba lutabuse baluta can I see you tonight see you tonight oluyimba lutabuse Sindi kyonanya wakoze n'Omega bannaye mututta mwajjewo ennyimba zonna ku TikTok okiwa ennyimba zavuddewo ku TikTok oluyimba lutrending lukute number 1 see tonight Omega 256 wabaddewo ennyimba z'omuyaayawo ennaku ezo zibadde zitrendinga naye baaba somebody yali yakuba naye baaba oluyimba olwaze ne lumu genda kati ani omulala ayinza okutrending obudde buno ani atrending omulala omwana nga muyimbi sirabawo waliwo ne kana akalenzi akageto akali mu kisawundi kyako kituli mu trending wali luyimba luli lulamba Mad King bakazikuba misolo buka kana gwe nawe watujjirize kisawundi kyako kiri mu trendinga bayiza obudde kiri mu trendinga era nnungi Mad King asooka ajje ku Tonic Talent Wednesday akunoonyeeko tumwongereyo omanyi face eno kintu kikulu face recognition bulojera nga bakulaba sound eyo girabo esobola obeerako ku internet okwo togiriako ne talent yekulimu jangu ojanjulira abantu audience bakutegeere omanyi kati efiye mulimu kati okimanyi awo n'okukwata omuzindaalo waneeno mu audience y'abantu eyizo bekyali naye kati wano ate makaba abaana bageta abo bakutteko abaana baleeta mulwokusatu mwali waliwo tulinamu Siza Music mwali agenda abeeramu tulinamu Morris MC Morris omumanyi Morris Pals yagamba erinnya Pals yali ayagala nnyo Palaso nange nalyo neebuuza erinnya lyava kuki ndabako ka MC Morris Pals kumbe ye yali ayagala nnyo Palaso kwe kulisalako era MC Morris olwokusatu uno mu Tonic Talent Wednesday mwali Eddie Boy Siza Music nono Mad King singa ayanguwako netwenoonyako naye abeerewo mu Tonic Talent Wednesday ate akamwese kwata omuliro omanyi fe twagala kuwa abantu vibe so tunagenda mu show ya Tom Dick ku lw'omukaaga ng'ate abantu banyumiddwa nnyo olwokusatu nalo okategedde ebbere tusoke tugee kuno oluyimba lwa See You Tonight lwayimbiddwa abayimbi babiri Omega ne Sindi gwe njagala oratinge buli omu out of 10 kati ate kyoba olina omumanya wano nonna byonna ebirungi bidda wa Sindi lwaki mukulentinga lyrics za Sindi abantu bazimanyi nti zezisinga naye ate oli za lunyankole anti nkugira Sindi wano ayinaka audience ke yabayinze mu Banyankole buladi
tomanyi omunyankole wayagala era ku lwokutaano bamulina era ku lwokutaano omanyi lwaki bagenda mwagala Omega abaddewo ebbanga abayimbi batono nnyo abanene abamuwadde kolabo eri successful ng'eya Sindi kitegeeza yakola naye aba B2C yaba B2C weeri Omega ayimba for sure ayimba mu lulimi lwabwe waba asazeewo n'ayimba mu lulimi lwabwe n'Oluganda asobodde oyimba naye audience ya Omega erina kyegasse ku Sindi obudde buno ate emugasseko mu budde obulungi mu show kati ate ne Sindi alina kyagasse ku Omega kubanga Omega jagenda ogenda mu show ye ng'olwadde abajja mu show ya Sindi bagamba yes ebintu bino birimu naye mikisa otegula otya tuni eyo nga mwembi babiri mulinayo show kati okugula mukisa Omega much respect ne Sindi mwakikoze mwakikubye naye nga Sindi obudde buno yasinga okutrendinga versus single trending kubanga olw'ensonga za Luganda nezijja lyrics abantu zebayagadde nnyo oba okategeera so Omega yakoze kyalina okukola mu lulimi lwe era n'abantu oba omayife olulimi olumu tetuba tetutegeera naye oba olulimi balukubye mu bbaano ababambi ngo ow'eggwanga lye olulimi lumukutteko nnyo tribe yeeyo kitegeeza aba alina kyakoze nnyo era maaka njansinze ntwaye guno omukisa okwebaza buli muyimbi omunyankole ng'ayimba mu lunyankole kwatolekwana abanyankole ba Tonics nga lwagaana ne badda mu lwawana era muyimbi n'omunyankole Rage I give you respect Tipo respect ani ono Omega 256 respect waliwo n'omuyimbi omulala gwe bayita Megaton yayimba ne Forever ne respect bangi abanyankole bategeera bangi abaana bayimba mu lunyankole gye bali naye ng'ate babayinze nnyo wano ku gulawundi kuyimba mu lunyankole kabaana balutegeera kati ate kyoba olaba nti waliwo ekintu kye nalabye nti bano abaana abayimba mu tribe ya Lunyankole balina abawagizi bangi wano mu kibuga okitegeera nti yes Embalala bayinayo fan base naye ate bagibayinga ne bayala ne wano e Kampala kitegeeza balina abantu abayimbi bali mu kubikka ate bawano waffe ku gulawundi kitegeeza fe abawano ku gulawundi naffe twongere okwagaliza abantu byetuyiiya kituufu fona toyinza kuŋŋamba Tipo yaze n'akola sherugo Tipo olwogere ku Tipo nalabye abantu abagamba mbu yasomba abantu ziba ziteekawo nga ntambula awulira kano kabagezi bokka bw'aba yasomba abantu gwe bw'okola show e Kampala ng'oli w'e Busoga kyekigaana basomba okubajja e Busoga bajje bakuwagire ate naye kirala abantu be yasombye basasudde baasi eyabaleese okujja n'okuddayo ne bagula ne tiketi VIP ordinary okujja bannange omanyi kitegeeza this guy yatuchallenginze bayefulemu badde tebamumanyi kati ekiba erinnya lya Tipo ddene okusinga ennyimba ze ate nolaba bakuba nti abaganda tetukkiriza abaganda tukkirizeeko obulumi si baganda bokka bonna tribe zonna abalina abayimbi baba tusinzeemukko tukkirizengamu kati tukkirize yakola oluyimba n'erira Jasmine Supernova lutambula luti so oluyimba olwo ne bafuula mbu tebaluwulidde naluwulira muziki mulungi lava DJ Jasmine bastepinze ku stage ninkulabira embaga muluyimba oyinza okugamba ye hit bulijjo ekolaki Tipo yavuddewa nze nebaza abaana b'Embalala omanyi mwana abaana b'Embalala abo omanyi lwaki mbaagala nnyo nze nga Maka Pro waabwe nze nalabako ku laavu y'Embalala I was there mutwagerako emipiira gy'aba tiktokers nentuuka Embalala mu Kakyeka stadium nga mulimu abaana abammanyi bangi just bandaba ku tiktok bino simanya Uncle Bulu Maka Pro fashion tebasanyuka bikaluka kati waliwo omwana yajja ngamba Maka Pro njala gye tukwagalamu eno Embalala njagala jjejje oba olina wootwalira ente njikuwe ng'ayagala kumpa nte kitegeeza bo bangwa mangu okukkiriza nti ono omuntu wa ddala ate muntu ayagala tebafeekinga laavu kati kyenalabye ku Tipo wallahi watuyinza olwawo okukiraba twasobola kiraba ku Rage tugenda kukira ne ku Omega kitegeeza kigenda abeerawo either bw'obanga obeeyisizaako bulungi bakulaga that love abaana b'Embalala bonna era abaana b'Embalala mwana muli baakabi makabi gye yadde ku sheeyo twalabyeko omusajja omu yavuddeyo nga naga nti muganda wa Museveni nawa Tipo awo $5,000,000 cash ate n'alaga nti no n'ekivulu yadde kikyatambula nga obudde buweddeyo naga kyongerezebweyo babongereko ku budde omwana naye walabye
ya ekintu ekyo kyabaddewo naye nze bayisoogera nnyo into politics naye kyemmanyi eyo show yali mentored kufundraisingibwa oba kutegekebwa abantu b'embalala oba oli mu politics oba toli mu politics mwali mulina okusitula mubadde mulina okusitula flaga y'embalala okulaga abayimbi b'eno mu Buganda oba mu tribes endala tinammwe mulina kye muli mukolera industry ate awo ngambya ne federation abaana b'embalala bano mwali badde mubawera okaminga ku federation yawo awo ne mukolayo like bagita branch ne bakola federation nga naye embalala gyeri yabayimbi baayo kubanga so bakati bazze mu kitufu bali bangi bawulikika ate industry kati eriwo balokaminga so abaana oba omuntu yaze n'aba nga yeeyita muganda wa president oba muganda we ensonga eyo bagitwale nga nkulu bo bennyini ne abana bagamba nti ndi muganda wa gundi bateeke mu baana bano ssente ezaddala abaana kati batulaze nti balina amaanyi bayimba oyo kati tipo ne bwanaakola extra egenda kuba ne bwanagikola mbalala ne bwanagikola embalala yakikolayo dda ekivvulu okategedde ne bakuba buladi loyigi alina amaanyi loyigi womutegeka osubira ssente kubanga loyigi approvinga dda abantu nti muyimbi okategedde kitegeeza buli munene w'embalala kuba abanene mu Uganda muno abanene bonna basinga bava mbalala bapushinga talenti z'abaana b'embalala ate naye kirala babalaga omukwano ne issue endala ginabe etambula ku internet wabaddewo omubloga w'embalala bayita Kansala Amon bloga oyo alina kati ku TikTok bagita Western TV bwetyo bloga oyo waba omuyimbi omuto w'embalala wavideo lyetambula agamba Council Amoni wadde back stage nenya basi nemvemba nze kuwagira tipo nyimbe nanga abantu bandaye nonyima stage performing omwana nga achogerera mbulumi katwadde wawo muyimbi omulala mita Vale Music era munyango nga ya mugumi abishibikika kana bishibiki Vale Music mumanyi ekintu ekyo maka issues zibaddewo nnyingi nayo taba ku kine kya tipo back stage awo basajja ne bateekawo nga ku stage ku stage managers lwaki bateekawo nnyo embeera ku baana abamu naddala ababato kati kino kankyogere nze ndudde mu industry tegeseeko ebivulu abasinga bamumanyi olaba bw'otegekanga show kati tugezeze Maka Pros aludinze show y'omuntu omu banga muyimbi kati ngabo kati tugeze wogenda olaba tomuddi kwa kamwezi ku tonic byonna biri ebisinga byatambulira ku Maka Pro nti kifo biki tugenda kola kitya tugenda kola kitegeera ebiseera ebisinga gwe omutegesi tobeera mu sheeyo oba bbali mu program kati olina okufunayo programs manager gwokwasa ebintu ebyo ensonga zona zirivaine zeekuusa nti tipo wannemeseza okuyimba zikunyigiriza naye bwe zivaine zigamba nti gundi programs manager yannemeseza okuyimba either tugenda kukwata ensobi tugiteeke ku muyimbi upcoming oba tugiteeke ku programs manager naye ebiseera ebisinga nti fe abategeseeko ku show tumanyi nti omuyimbi olina okukeera ku kifo upcoming olina okukeera ku kifo awagenda obeera show okusanga programs manager n'akusanga nawo kubanga okitegedde wabawo abayimbi abadde ku list ababa bagenda okuyimba nga n'omuyimbi yabaprovinga nanyini show nga yamugamba ku ssaawa 3 njagalako Lydia Jasmine ku ssaawa emu njagalako omuyimbi bw'ati kati gwe omuyimbi upcoming ng'olina okwekwata nnyo buno obudde ssaawa 8 7 9 10 11 12 ssaawa emu kitundu kasazisukkaawo gwe omuyimbi omuto tukyasobola kuyimba era oyo omwana w'embalala ali mu kwogera ebyo tategekangako sho kati bano abaana aba upcoming kati ekimanyi mulimu upcoming amanyi nti sita tetujja kale mutusonyiwa okukozesa ekigambo upcoming naye tubayita ba rising stars omuntu ali okujja oba alina ne music atanakuba hit naye nga asuubira ajja kuba hit kuba teri muyimbi ayimba atasuubira kuba hit taliiyo newolisanga omuyimbi ayimbidde emyaka 7 yaba amanyi agenda kolaki kuba hit era omuganda oli kuba hit akukyawa so bano ba rising star mulimu abalina amalala ayagala gye mu budde bw'omuyimbi omunene
kati gwe ngamba otya rising story wali nga mazotekayo vairota oyagala kuyimba tebate kijja soboka ate tebakimanyi mulimu abatakimanyi ndibone bavimbira ono programs manager omutima so oyo omusajja yenna yina yabadde ku program toyina munyigira nyigira watuse mu budde ki wadde osabiramu okuyimba togenda sabira mu budde bwa ssaawa 3-2 ku concert gomuyimbi obulwa tokyasobola kuyimba balina okitegeera okategedde nzinalabako Uncle Chumi yali shoyani twali ku shoya King Sir Uncle Chumi ayina g'okuttegobba Uncle Chumi yayimba ssaawa 9 ez'emisana goloza Uncle Chumi yali metali kuyimba ssaawa 9 gwa misana naye olwokuba yeetaga public eno agiwe kyayina ekijja era alina oyimba emisana si lwakuba nti tayenda sobola kuyimba kiro naye yarespectinga programs manager ono nti bwenajja mu ssaawa 2 tajja kumpa lujja kuba lutalo kati abayimbi baresista beerabirira bapukaming beerabirira nti ebyo ebintu byanjawulo so gwe omuyimbi ali mukolimira programs manager weebuuze naye tasobola kugaana abayimbi basobola nga babadde nga 7 kuba nalaba programu yimbi ya tipo yaliko bayimbi banyankole beerere tebayagala nnyo kuwa baana bawano Uganda era babajjamu abe balinamu kolabo naye nga bawano Tomudi yasanga ku Power King nga ava gyava nangamba okimanyi tuuse mu show ya tipo nengenda nenfaako omuntu gwentuma mu programs yagenda n'agamba nga temuli muyimbi wawano n'agamba tetusaba kuyimba tubireke naye nga yagenze muwagira era yayingira n'amuwagira ne okuyimba era nange embeera yennyini yaliwo n'agamba kankole ki kandabe sho ekitegedde nti okwewala ebintu byonna olina otutegeera kati oyo omuyimbi w'embalala ayogera ebyo tebaali basaba kumma mwana w'embalala yagidde mu budde kitegeeza n'ab'embalala bamanyi nti waliwo asingako ono agendeyo obudde bwe buti waliwo asingako ono agendeyo obudde bwe buti kati gwe omuntu akusinga amaanyi alinamu ku audience embala tebajja kukuwa kuba olesa abaana b'embalala bali mu kibuga wano tebakumanyi okategedde tumuveeko kyekyo bankomaka omusajja omu munnamawulire ate nga y'omu ku babuloga era abagatambuza yasibiddwa that is Fwakantambi Fwakantambi wetwogerera obudde buno ali mabega waagyo bambi naye ng'ensonga bagamba ekimusibya ensonga za luyimba nga bagamba Jeff Kiwa yamusiba nabirabye ebintu ebyogerako ki by the way ekintu kya Frank omuntu atali mu industry ajja kirabanga nti Jeff Kiwa kyakoze kituufu ekyokusiba Frank eri business yeerabidde beerabire abantu manyi kati fe abalabire eno tugamba kati yali amwogerako kitegeera so biva wano mu industry buli omu yeetaaga public ya internet yeetaaga muntu wa bulijjo mumanya naye mu business mulimu marketing oluyimba lwe bakayanira ndaba lwafuluma dda ate nokuba ne lukuba oluyimba lw'omuyimbi omu terwakuba ng'olulala omulala lwakuba kitegeeza dasa blessings eri omuyimbi oluyimba lwe lwakuba kuba mu bantu bonna batusagamba nti Shiba tasobola kutayiti that's a lie nogenda olwagamba mbu Shiba itiye oluyimba yakola yabalumbe tekisoboka kuba litwalabyeko Shiba yamaze kukomawo abakazi ne baddamu okuba endongo abadde taliiwo nga basirise I think abayimbi abaddeko nga Shiba taliiwo abadde ava peace Nando Love Jowiranda yajja n'ateekingamu awo abasajja temuva ku mabeere waliwo kali akawala akajja nga kayimba ng'abasajja akajjayava ku oyo yanko 10 olwedde buli omu abadde akiraba lekyole abadde kwali okategedde naye nga abayimbi abasigadde abakazi bonna basirise amaanyi matono omusajja Shiba yamaze kukomawo n'owulira faya kati bonna baasituse olaba kati sindi obudde buno ya trending tetujagamba nti yaviiriddeko yitiye naye Shiba
are taking over the industry. Kikkirize kigaanye. Kati so Ntambi waba yajja n'ayogera nga defending Shiba. I think ogusi musango. Naye nga mulimu eby'omunda. Mulimu eby'omunda Ntambi bye yakoona. Wabanga mulimu eby'omunda bye yakoona. N'ekirala kyenyinza obubaka bwenyiza oweereza bannamawulire bannange nga Frank Ntambi. Tulina oyiga ebintu ebimu nti bizinensi bw'oba okyogerako bizinensi ya muntu olina okumanya wookoma. Kati yayingala ate omusajja bamu bamanyi waliwo ekintu kye bagamba nti mu indasitule eno gye tulimu maaka olina oba omutima omubi n'omulungi naye omubi bwe gulina osingako kubanga omubi ogwo gwerula ekkubo olina amanya nti maaka alinamuko omutima omubi wano wadde agenda okukulumiza yanyiize n'akolaki so kati Ntambi yalumbamuko yalumbamuko naye mu kulumbamuko ate ne basooka bamuwaamuko time okwetonda eyo ya time y'okulabula bwe yadda n'addamu n'ayongeramu kati ate nalabye ne social media esalira bano bakasuku baani ba Shalom omusango yaga muteri balala mu mwasibizza omusajja era Jeff Chiwa n'aleko Edison ng'agamba nti Jeff Chiwa yayogeddeko naye Kasimu namugamba omusajja waffe Jeff Chiwa namuga Ntambi nne ekisinza omumusibya abo basajja be bawongera ne bamuyita bamupika akoleki akube kyokka badde batwala Ntambi mu bbaasi ya prison biri byazze mukolerako content kiri mu kityagambye ekishalom Shalom balaire fujja mbu Ntambi yandekedde kapayi era kigulira enkoko wekibitwale waka kikwata video ekyo Shalom muganda Shalom oyo manyi musajja by the way Shalom bato tumwegendereza nnyo ajokinga nnyo kaina ali free kali Shalom ekyakya kapa nakirabyeko ku internet Shalom enkoko esewe mbwaza pusizoli ziryaki nkoko abanya asize okuze sejala kyagaye comment ekimugawo ku section ne Shalom omusibe aliddeki era kapaye goli mujigulira omusibe nawo mutwalira ku nkoko oba yamutwalidde omusibe yamutwalidde ngaya kyokka kapazo bizigisa yogati nabashi na nkoko anyway kyonna kye kiri maaka tusabira Ntambi ebintu by'ensonga zizigwe mangu ave ayongera otuweereza ne bannayuganda abaweereze naye nga tubeeko nekkomo omuntu wa tomuyingira nnyo ate tumulemerako nnyo omanyi ffe olaba wano omanyi lwaki ndwawo ofuna obuzibu n'abantu abatatakinga ku mezi ffe tujja ne tukometinga ku bantu ng'ebintu bitambula n'omugamba kino naade nnyo kyogerako nakubira akasimu n'omugamba naade nnyo kyogerako kuba nze ffe tujja kuwa abantu bintu bibaddewo ne tubimala yakakanye mu mutima amusonyiwe kubanga ebyo bibaawo obuzibu nga bwe buli bw'amaanyi asa obumala ate atase muntu nti oba ali ku mada kitegeeza wano bali bawamba no nesimu polisi yali yawamba essimu ya Frank Ntambi bamutezeka kodi nti jangono nesimu yo bamukubidira uta jangono nesimu yo kibiki okunyiga kweko yanyiga bwe yagako yanyiga naye so olade okungamba ku bivulu yadde wiki ebivulu wadde kya Shiba ku Serena kuguli ku Serena Hotel yabadde success kyakubye tuli bulala yabadde successful by the way ndabye ku post tuli bulala extra show bagenda kata ane abana video girabyeko wano ku internet n'abaana abo bonna banagenda batya byaddala bonna bagenda abayeri ya yino Jose Chakala oba ino page ya Jose Chakala Jose Chakala kende kifada amayi munna yakayimba kasindike kali mu yino page ya Jose Chakala kwenyini kweri balinga bameka abaana abo ya so abantu bekata ngenaku z'omwezi soko tekuli naku za mwezi tekuli naku za mwezi bataddeko buteesi tuli bulala enkoto ya Namuli extra concert kata show kata doa bagenda mu kibuga ekikulu ekkata Jose Chakala yagitaddeyo that means nti ekivulu kyakoze era bagala kubeeyongeza naye abaana abo bali bameka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 abantu 13 bagenda linnya
ennyonyi naye nga kinaasoboka ekigenda soboka olw'ensonga eno peegi ya Jose Kyakala yabitaddeyo anti ngamba abaana abo 13 bonna banaagenda tetulabeko bajja kgenda nga waliwo abasigadde okubaako abasigala either mama Nakanjako teyapafominga ku show sijjukira kumulaba mulabako wano Patricia teyapafominga ku show Patricia tali mu Uganda ajja beeyunga of course ayinza okulinnyana ekkata wayinza omwanguyira so kuyinza okutagendako abantu nga babiri oba omu kubeera wano ku posita kuno so abasigadde okutandika ku Jose Kyakala wayadi Pastor CB Tala Kimbowa ani ono musiraamu Vipawa aka waliwo n'omukazi muka Kadulubale Tala Kimbowa waliwo ono mwana w'Enansa n'ono bamuyita azimba akabuto bwa Petro waliwo n'omukazi wa Wayedi Pastor ono waliwo ne Kimbowa w'Enansa era naye manya ab'Enansa nakuno bangi Nanansa nayo bano bonna bana b'Enansa nawo ntaba Kimbowa bano bonna bolaba bamusi ono gayo ono w'emiggo Vipawa ne mwana nzalwa ya wano y'Enansa na bonna bana bagenda kata so guno mukisa gw'amaanyi kubanga eri mu Uganda kyakabi era nze bambi nganze mbasanyukidde okuba nze najja mu show ono yantwalayo ono Kimbowa ne Tata Kimbowa bano bonanga balaba b'Enansa n'abaana b'Enansa wagenda supporting abaana b'Enansa bambi ate nayo kira batukubira amasimu kati Kimbowa ajjukira neighbor wange wano w'ensula Enansa twawula just yasula ku luno nsula wano so twekubira amasimu tuba tulinayo ebivulu nze ntegese bo bategese kati yankubira nangamba maaka mwana mujje mutuwagire kimanyi video zange za trendinganye zali tuli bulala nze natipostinga ku page yange nyingi zinga video era batono nnyo kozi ba blogger abasinga tebaagenda ba blogger abasinga by the way ba blogger abasinga temwapostinga nnyo z'abaana bali eri mu mushiba naye for me na postinga video zaabwe ogenda ku page yange I think omuntu oziraba mitwalo 7 11 zakola bulungi nnyo oziraba zonna zaali ku share y'abatuli bula kitegeeza nafuna invite okuva wa Kimbowa n'abalala kuba n'abalala bano bona nga baliko ab'Enansa nabona baatuyita mu bufunze kino kyebyo ebigambo byange eri abaana abo mukoze ate mwapuruvinga abantu timukyaliwo amina omanyi naye tuba twafunamu obutakkaanya mu bana abaana kitege beetowaze mu bantu bajja ne boogera ne bagamba kino ate si be bantu abangu b'okubukira amawulire n'osanga oba Jose Kyakala ng'ali mu mawulire ali mu kwogera boogera batera kwogera na nsonga kizibu nnyo okubasanga so mukoze well and good sho mwagikubye era oli wajja n'agamba nti sho yatuli wati yakoze aba alimba sho baba yajjuza era nesanga blog era nga agikuba aba alimba kuba ffe twatuuka ku ekifo bakiggala omuyindi yajja ku mulyango n'aggala ekifo abantu abaali wabweru abaali baagala okuyingira nga ne sente bazina yali ku sente meka concert mitwalo 25 naye mitwalo 25 muganda wange ku mulyango ng'okufuna yali akagivaamu n'emutunuulira eti Muzeeyi Magala balinga gamba rest in peace oyagala kukola ki Muzeeyi Magala fight harder fight harder Muzeeyi Magala fight harder kintu kyatagala kali fight harder oddemu okolesha eddala abantu bajja kumanya byokola naye luli tebaali babimanyi kakati tuli bulala ye yajja n'ekintu kyebamanyi nti baana bazannya content ku TikTok abantu babawagira era abantu baali wabweru nga omuyindi agadde ekifo nga bangi nga balina emitwalo 5 bayingire baagala kuyingira nze nalabako obutebe wano olaba ku tables z'aba VIP wano nga wajjudde naye ne baleeta obutebe ne babujiga mu tables z'aba VIP wano mu maaso abantu nga basudde ekyetaano ayagala kulaba tuli bulala so kitegeeza bano abantu tuli bulala bakyayina amaanyi ku TikTok era brandi yaabwe by the way kinnuma nnyo weewa nga balinamu abo bebawayawukana nabo oba betakkaanya nabo badde mbabayite batule ku mmeeza omanyi bondi eyo kyetwaligambye nti tuli bulala yakabi ekyaliwo ate
n'abalala balina content nga afanagana n'abatuli bulala mweyongere okukola content mayi content abadde avuddewo ennaku zino ate abaana abali bazaawo bano banamuyombya ne biba kati omuntu omulala ali mu taking over the industry omuntu gwe babuusa amaaso bamuyita Sozo Sozo atuweeyo ekivvulu era mwena bali ku internet mubanje Sozo ekivvulu Sozo sayina watayagala kivvulu kuba mugagga naye kale ffe oladde oli mugagga olera abantu kuba olina abaana b'okola nabo obudde buno tulabayo Petro w'ennansana tubayo ono omukyala yajja n'ozambe yani omwana yajja n'ozambe Shifula yadda wa Sozo tulabayo ono mama singa yajja kubeera tayiga biki ebyo ojageera tubayo abantu kwa Sozo nasifa kati nasifa tana tubayo abantu bangi abantu banyumirwa bulali Sozo tuweeyo ekivvulu tukusabye busabi Sozo internet ojetise ng'ogyeko oluyimba lwa Sindi gw'oliko ku internet naye Sozo simanya bawo nabo tuzannyira live wali buno obupupu bwoli mabujjawo Sozo ayagala ozannyisa pupu Sozo alina entambula eno gy'atambula alinga ettaka lyalikekkereza kati nze content gwesinga okwagala content w'ennyonyi oyo content anzita ennyonyi etavaawo ennyonyi waba agisimbula kaakana ne abawosawo ne bawandagala bane Sozo era byokola you are very much wetise content wa TikTok by the way Sozo obudde buno ya trendinga ku TikTok mu content kikirize kigaane yadde mugagga naye tufe twagalayo show yo okitegedde omulala yali ajja omanyi kati zino shows z'abaana ba content ku TikTok si nyangu kutegeka era bwe tulabyeko bangi abategese nga bavudde ku TikTok ne zibakuba nga ziwedde naye nga bana naye etera okubatabula bambi era abantu bano balaba bano waliwo ebijja bibatabula era biba bya ssente so katusabe nti eno show gye baakoze tebeemu ebyo ate I wish n'omulala TikTok omulala yina ategeke mu theater la Bonita watu walabako wano competition yalingawo Miki yajjanga naye n'ategekamu Uncle Miki tusubireyo ndowooza kasho guno omwaka Uncle Miki yasobola okutuwanikamu awo n'agamba tuwanikemuko Uncle Miki tufane live ni theater la Bonita mayasiro atera okukolera naye abantu so tuli bulaye yakoze successful tekirina kyetugibanja tipo yakola Shiba yakola bonna abaddewo kati tugenda mu guno omwezi tugenda mu Dax Vibes Sindi Tomuddi bonna ba week eno ba week eno Tomuddi tusokera wa Dax Vibes na Sindi tudde wa Tomuddi Dax Vibes ali ku Umasho Ground no Umasho Ground ye wali then Sindi siwe Rugogo cricket we Rugogo so then tuina ne Tomuddi kwa Kamwesi Mall wali ku Gaza Road ku Tonic kweye bale era kulomukaago nsubi alina ekivulu yekka era ku ayinzo bayayi nayo of course Tomuddi Saturday let us support our fellow mujje mu wagira abayimbi baffe je tuwagire tugende wani Dax ku Lwokutaano ne Sindi ku Lwokutaano nga twakikoze mweno wiki ewedde tubaddeko mu press conference ya Dax Vibes za kukati woko bana bataddewo embeera ndaye abayimbi bangi Mudra Divairo King Sa Wene wa Mami Zaira Baby babaddewo nnyawo Zaira Baby amanyi gadde mangi sirika nkiddamu bw'otokanga wali Zaira bawo gambe Marco kimanyi Zaira abaddeyo so olwaleero nkende ne program ebadde mpanvu sobodde okutuuka ku press conference naye Zaira Baby byonna byokoledde Dax ne Dax byonna byokoledde Zaira webale nnyo mwebale kukuma bondi eyo friendship eyakabi era Zaira yagula tables mu show ya Dax yagula ne ticket nyingi sa abaana ba Blue Family mukimanyi olwokutaano Dax Vibes must shine Zaira Baby wali akale kugamba mwana wa Bulu babezi babadde era mbasuubiza abana ba Bulu Family nange ngenda kubeerawo ate ngenda kusasula wali wezingo balabira wali ate ngenda beera ngamba weereza live kuba nze mummanyi wembeera mu bivulu mpeereza live network we nabeerawo ngenda kubeera ku live yaffe ya Mark Professionals ku mukutu gwaffe ogwanko Blue Mark Professionals ngenda obeera obasuubira video zonna njabanzi weereza butereevu okitegedde so tuvaayo tugende wa Tomuddi kwa Kamwesi Mall ku Lwomukaaga abaana ba Blue Family mukimanyi
tuli supportive eri abantu ababulu family era gundi Agatha chaliwa. No, that's a bond. Yotaligenda kujjawo Agatha ewazaira baby, Tomudi ewazaira baby. Eyo bond nayo nene. Ba TikTok baba kulembeyana. Ba TikTok bakoledde Tomudi obulango. Ba TikTok bonna nabiko ne Spice Diana atadde dakalanka Tomudi. Spice Diana kwa kamwe simol ku mukaga. Kitegeeza abantu abatadde ne nani omulala yatadde waliwo nono omuyimbi wa Fangoni Forest Sandra Nax. Sandra no gundi Alien ne ya nabya kalango na Agatha. Kitegeeza ebintu twali wade ku Zaira Baby abadde onyo press conference. Manyi that's vibe bondi ya man. No bondi eriawo ze bagambye ekintu kimu nti wolaba Agatha olaba Tomudi olaba Zaira Baby abaana ba Blue bali supportive eri buli muntu ayagala Zaira Baby era nko olaba abaana ba Blue family mwenna tugenda kubeerayo ku Tony Kibaka amwesi molo wali ko ibale mpieri kwa kamwesi molo mujje tuwagire Tomudi ne Agatha tujuze kifo nalabya abalufa motos baguze dda tebozi mirembe bedi baguze dda ndabye ku bantu bangi nalabye Amir Amir wa from Chawe oba muchawe omugobe wachoze ni Becky Amir Foods yaguze double chimu ticket ya bagenda kubeerawo kwa kamwe so kitegeeza buli by the way ndabye challenge nyingi kwa mbadde gamba ati ne Alien Skin namulabye dda yakoze dda ya show naye agenda kujja performing kirabika naye agenda kubeerawo so kitegeeza buli omu ayise kuba mu nsonda ez'enjawulo bayisa abantu okujja okuwagira Tomudi kwa kamwesi molo ku lw'omukaaga luno kushala katusabe ekivulu kibire successful era ekivulu kya Tomudi bonna nze nsaba Bulumami successful Bulumami of course ajaba omanyi Zaira ne wana aba akoye kuba kimanyi agenda so mu Chadaxi naye tumusubira agenda abeere kutyo kuba ono Tomudi ne Agatha bantu bennyo nno bantu bennyo era I wish ekivulu kya Tomudi bambi kikube kubanga Tomudi yafuna challenges nyingi ne Agatha nga bamaze okufiirwa mama wa Agatha twaba ba bloggers abangi ne bajja ne bakola ki ne bamukuba kitegeera nga bomanyi bya internet so I wish abalabe ba Tomudi ne Agatha muswale abaana abayina abagala ekiddako nga abagamba nti Agatha ne Tomudi batukola ebintu bingi ku internet muyimbi waffe mulungi omanyi Tomudi muno etalekeka yomwana yakuba omuzabbibu ne gumutwala omuzabbibu tata ekyatukubawo kati bayo WhatsApp yatuzikiza so kitegeeza kati alina olimba lw'omunaku olwaba lukolera ddala bulungi nnyo ku internet abaana balwagala balutuulamu kati balabira ddala ekifaananyi ky'omuntu ateeraga omanyi munnaye olaba internet eyo so gibeerako ebbanga ne buli wabanga weeragira ku bantu ne Tomudi ali ize foda okugamba nti bono muyimbi nti ye ayagala nnyo omuntu amwagala kati Tomudi mutwale nga bola wa Pastor Bugembe oyo omanyi nansana wano tulina Pastor Bugembe nti yo muntu ali down nawe atalina kyoli akuwera okaminga n'agamba bambi bw'omujja muyira mu nsonga zo ogenda okulaba agamba genda ku counter bakuweeyo ebbaasa ya mitwalo nga 3 yoyo Pastor Bugembe kati Tomudi ali supportive nnyo newe ofunye kizibu addukirawo nze namulaba nafuna accident yawe mabegaawo ye yasooka mu ddwaliro naye ng'abeera eri ne olw'okuba nti omutima gwe guli awo ne Agatha babondinga eri n'abaana ba TikTok abaana ba TikTok babaagala era kijaba nnyo kizibu nnyo oli okujja najjawo Tomudi ne Agatha ku TikTok mweyo kapa gye baateekawo kijaba kizibu buli mwana alina omutima gwa Tomudi ne Agatha kitegeeza ba TikTok abayimbi abawagizi bonna bali kusaidia Tomudi ne Agatha era olw'omukaaga bannaye mujje muwagire Tomudi tugenda beera naye ku akamwesi molo Tony Kibba ebbala yaffe empya etrending obudde buno eriko omanyi ebbala kati erina vibe ebbala esobola nzikiza njogereko obudde buno tewali buzibu mukama wange ebbala yaffe ey'akamwesi molo Tonic buli agiraba ku internet abaana mwawumudde kikyomukisa omulungi twagigulawo abaana tebannawummula mwawumudde mujje mukyakale abantu abakulu abantu abakulu bana abagamba nti nze nyine emmotoka yange Maka Pro we najja kwa kamwesi waliwo parking masavu tomalaawo
ye bbala erina abawala abalungi abaliko kati nti woyingira mu toniki feesi yo ekweyokaminga n'obwana obulungi obujja okucakaliramu okategedde tulinayo abaana ba vibe kati nga bamuna 17 tano wa brown skin ate nga nange tano wange omanyi oyo omwana yazimbibwa ku musingi ogw'okujja okusanyusa abantu ali awa vibe abeera ne antamelan oyo osti wange omukimawo omutegeera oyo omwana abaana babeerayo bangi nnyo olwokusatu tubamu ne talent Wednesdays tufuturingamu n'abayimbi abayimbi ba Rising Stars abayimbi abaliko abakabi abayimbi abalina amanya kugamba bonna tufumanye tugamba Tonic Talent Wednesdays zibeeramu abayimbi abalungi mujje ng'olwokusatu mutuwagire kwa Kamwesi Mall awo nyini olwokuna muzikirize eno njogereko yadde nyine ebbala endala gye nkolerako era I'm sorry naye tulinawo night double trouble bagita double trouble Thursdays eyo nno bagamba ogula boto emu ennene eri tugeze nguze focusing bagenda kwongerako focusing endala yabwereere bwengulemu yes nfuna bbiri ekyo kisange ku Tonic okka era bannayo omuntu gwenkola naye webbala endala nsonyiwa nkimanyi kiyinza okuyisaamu si bulungi naye bonna bakama mwena muli bakama bange era wemba ntuse ku bbaala ayo njogerako nga bwe nyina okwogerako naye eno bbaala bambi management ya endaga omutima era yawerokaminga nnyo saidi yange neŋŋamba gwegwe tulina okukola naawe internet wise ground wise zaaliyo okitegedde nti wonna wonna nsobola okukikola so olwokuna mujje muwagire olwokutaano wabeerayo live band eyo featuringamu abantu ab'enjawulo n'abayimbi nalaba waliwo ne night era erimu DJ Fik era bagamba nti olwokutaano waliwo olwokutaano oba olusooka mu mwezi baletamu omuyimbi omunene so kitegeeza obatawo live band wabawo omuyimbi omunene balina kalokasira so kitegeeza twayagadde noluno tugenda bafeaturinga mu olwomukaaga nga mukaaga wage tugenda bawo ne John Black tugenda bawo ne Laika Music kitegeeza twayagadde tubakolemu ka surprise ako mukafuneko ku lwomukaaga olwomukaaga nga Tony Muddi abavuddeyo ku lwomukaaga luno then olwomukaaga oluddako katwabataddemu ka surprise ako nti ojalaba Maka Pro ne ba host be nga mwebali ojalaba abaana vibe esigale nga mweri then omuyimbi ajayimba ate tusigale mu vibe yaffe ng'eya bulijjo kuba manyi ebintu naye tezifaanagana oba muno omuyimbi abantu abasinga bajja okulaba omuyimbi ne bakola ki so twagala nnyo tujja kubeerawo n'abayimbi naye tujja sigalawo ne vibe yaffe mpaka ku makya nga bulijjo Tonic we tukola olw'omukaaga kitegeeza ako kasabesi twakabateddemu ak'omuyimbi era abayimbi abo bajja beera baperformingeko olwo olunaku naffe tusigalewo ne vibe yaffe mpaka ku makya olw'Essande tubeera ne live band olw'omukaaga tuba ne Tonic Celebrity Saturdays mbadde mbuse Saturday tubeera ne Tonic Celebrity Saturdays olwono lwa Saturday lwe lunaku buli muntu waalya ku sente zinagamba ati ngenda kwa Kamwesi Mall wewali ebbaala esobola n'abalina baserebu baffe no tekikolanga ku baserebu bokka abantu ba bulijjo babeera mu night eyo baagala okujja okubeera ne bafeaturingamu so kitegeeza olw'omukaaga twateekamu vibe ebeera free nti buli muntu ayagala okulya sente ze mu weekend okumalirako agende okukera ku Sunday ng'ebirowoozo byamuweddeko Akamwesi Mall ku Tonic Akamwesi balina okubeera Sunday live band Maestro Band osingibwa DJ Fik abeerawo bulungi nnyo Team African Mondays abeerawo bulungi nnyo nga bakutwala mu maaso kitegeeza Tonic eri full package kitegeeza okuva mu lwokusatu lwonna n'obeera mu masanyu mpaka Sunday oba olina okuba nga tolina kwebowa waka abantu bange Mac Pro nga bulijjo Tonic nza akyabawa vibe kati amina awe twakwatira kitegedde amabaala amalala Power King lwakutaano gye tubeera Power King Kasubi TikTokers Night Jona Electronics yatwala eyo endalabyeko omusajjawo MC Kasmil 12 September mwogereko omusajja nange abantu mwenna abali eyo naku z'omwezi wa 12 September tugenda wa Kasmil party with Kasmil era Kasmil nkusuubiza
nange ngenda kubeerayo kubanga abambi alina omutima omulungi omanyidayo yali supportive muze nali mulaba ku NBS nga ngamba oba bagayi bano beeraga you know that guy came through mu night yange nagula table nagula bottles nagula buli kimu ebyokulya tiimu ye bali happy okitegera bateekawo vibe ennungi ate nti yakomaoko ne mu night zange esigadde era ajjamu olw'omukaaga olw'okusatu banegayo ajja n'asupporting I really appreciate him Kasmil enaku z'omwezi 12 ku motive ali mu industry tikati weeziri osobola okuzifuna abanola bammaaka katuwulira ekyomukisa omulungi zinadde wano mami bumu yamulaba ku page yange mami bumu furniture nangamba maaka I have to buy that table in that show era mami bumu ngenda muleta Kasimiru MC Kasimiru bantu bamwagala eno bamwagala era mami bumu naye agenda bira mu eyo show ya Kasimiru yangambi MC we kati no bintu byake byanjawulo zinaye investment baba manyi yagabye no guy bana na musubwa asaliyo Kasimiru nolomukaaga mami bumu agenda beeramu naye kansuye mukisa gwa Jesu akulabeko tunagendera mu show yo nga yakulabako dda so vibe ebera y'amaanyi Kasimiru tugenda mbadde njagala era kunkwatagana ya Tebbeeyo ajire ddala wano era content amuwanike ngaaze kubumufaniki by the way kati ngenda kwogerera geza ne mami bumu wanaba confirmize nga wa table oba wa tickets ajja kujja kukwasagana na timu yo gwe kuba kati gwe ku main team nja kukwasagana nawe tukubire ojenge jemugera jemuzino namwe era ne musajjo ajje amulambuleka amulabeko muwagizi bomayo kyangu sangu lyo die hard man part with Kasmil motive 12 September all white twambala white tubereyo tickets white twambala white nene wembanga ntaddeko engatto ya white asabadde white nze it's okay as long as white is represented amina Brownskin events kwe tubadde tujja kukomawo next week tubongera amawulire shows zaffe zonna mu ngero zigoberereza enjawulo jukira sinzenze ka presenter akola kuno waliwo ne presenter kwata MC Delo naye wali nnyo wensasagge ne shows nazo muzirabe abagala omuwa ku ssente asangibwa ku tonic nanga abagala okumpa ku ssente mujje mu Talent Wednesday mbawo bulungi nnyo era akanamba okagaba akanamba mujje mukafune weyongera okugaba akanamba eri abakuwa emirimu oli wa Mr Vibe abampa emirimu MC atone ekyakano sijja kwerabira nze manager wa Bent Boys Bent Boys Africa tulina oluyimba olupya bayita musawo watekawo kali aka challenge naye challenge ndate zijja bulungi lwaki towa abantu ssente tebanakola challenge nze abantu aginga be batono naye buli yantaginzeko namusotinze buli yantaginze namusotinze so limba lupya nnyo lulungi nnyo twalukoze ne temperature touch mulunonyeko so abakitegeeza challenge ekyaliwo yakola challenge ne trendinga go kwata tutadde video akwini box ya win box na ko no more sente kyekyo guys mbagala nnyo olokuna mbeera ku Anchors Nansana wensangibwa awo tukolera olokuna management ya Anchors yagamba Maka Pro olokuna jangu tukolerenga wano so olokuna bonna mwena abannoonya mbeera ku Anchors Nansana weewaawo tujja kuba tusukkawo baagala nnyo Ashim MC bro nvuddeyo leero ne brown skin so ndi okajja nvuddeyo leero nenta poster nenta date yange y'ekibira mbeera ne party buli mwaka ebeera buli mwaka nkola mu shows babiri mbeera ne birthday yange Uncle Palaso jaja na salirako cake eyo yeba ya buli mwaka mugo kubiri na kusomezi tuba mu 25 then mbawo ne party yange galo omwaka bajita tugende mu kibira ne Maka Professionals so unako lwaleero ntadde poster ntadde date tulinga 16 omwezi gwa 12 ipate galawo omwaka eyange je tubeeramu ba mikwano jange mwenna abaana abanjagala mwe mujje ne mu supportingira ne mugamba Mac Pro gwasinga okutegeka bino bivibe bya parties so baana bampagira era I wish enaku z'omwezi 16 mujje mumpagire tugenda sookera wa Underwiz events Underwiz nandi bona benasa na wano baana benkugamba Underwiz nga 12 ogw'omwenda soma date empi bannange
onzijukizaako blood nyinza okwokya nensoma date embi era toli machine oli muntu ya 9 nga 9 ogw'omwenda tugenda beach carnival mu double decker Bunjako beach carnival mu double decker Bunjako ne Andewis event so kitegeeza abaana b'enasana mwena abanyumirwa party aba tripa mwena bamanyi nti Mark Pro ne Andewis enasana bakikola nga bwe tukyagala mujje ennaku z'omwezi nga 9 ogw'omwenda tugenda Bunjako ba double decker experience ate tugenda beera ku luguudo lw'e Masaka Road olwowulirako vibe so tugenda beera eyo mujje musubire vibe y'amaanyi enkoko ensangi enkoko lero kogera ku nkoko tugenda simbula no wano ku Starbucks mu Lubigi yamaye kati twatekawo kati location yape yo kusimbula tugenda ko Rix Lugogo tugenda ku Starbucks mu Lubigi aga amafuta abantu b'enasa moyongero nya amafuta ga Starbucks engini ya dagala so kimanyi awo nyo tu parkinga so mujje mudawode katugenda simbula awo vibe etandikirawo tugenda eri enkoko tuzirye ku luguudo olwo teri kyakuleze tugenda kulera ku luguudo olwo kolo Andewis yategese ne Cats Promotions mujje tubeereyo mukimanyi oluveeyo Kibira third edition ne Maka Professionals enasana wano twabagamba tujja baweereza nzomanyi kati nasana yanfunanga kirabo omanyi oli agamba nti mbayamba buyambi okubeera wano munasana kati nze nafuse kya magero nza ayina amabaala agakuba nza speaker w'enasana ku internet ebyo nebitibwa babinkwasa so kitegeeza n'ebya party vibe abaana banfuna Andewis events ne Cats Promotion nga 9 September beach carnival Bunjako gye tuli fenna alright tetujja bwana tusokka waawo tubaagala nnyo tubaagalira ddala mwebale kwekuumira ku Brown Skin Events YouTube channel era mwongere okuba nga mugoberera shows zaffe zonna n'enteekateeka zaffe we sign out tubaagala nnyo Katonda abatukuumire